ago in 2000 ngandi Makerere mwaka okusooka mbadde mu opposition ne banzanyisa buli ku stage nga banzanyisa buli scene nga baga leero zanyanga omusezi leero zanyanga bino. That's why some of you mwali mutulaba program jaita zunguru nga tebulooza twasoma n'okusoma. I'm a lawyer from Makerere. My dear colleagues, my OBs, the lawyers kind of stand up for recognition. Thank you, my colleagues. You see, we went to school, but we decided to sacrifice our ekitiibwa kyaffe ntusalawo tukiweeyo buli byonna tukiweeyo buli kimu muntu yeyambule olw'olutalo luno. Niyo olaba omuntu abadde mu comfort ng'ayisa mu munyago amaaso. Nze akaduukulu ke nasooka okwebaka mu Mwami Museveni ke yansibamu yakansibamu nga ngezaako ku URL eya referendum tugumojjukira suka ongambye nti nimba Makerere eya referendum twagezaako nga tulowooza obwongo obuto nti nale tunaagisobola omusajja n'atuyisaamu eggaali nasibira ku CM yawe wandi emulago malamu nga ndina mwana muyizi ndi ku university n'owulira oli ali mu comfort ng'ali enkoko n'ebisiike naki ali kunza avuma mwe mukolera ate nga mube baali ne omanyi President Museveni yaleeta referendum ne tusalawo tugizire Haji Rashid okimanyi Kibirige Emiria bakulabi wali mu DP naye nga gwoli businessman otya okuvaayo ne tusalawo tugizire referendum nga tugamba erinnya ly'eddembe lyaffe. Bannaffe mu opposition ne bakulyetingawo akabiina ke mujjukira mbwe Juba ne bagamba nti opposition entuufu ne bakolera mu President Museveni kati batuvuma nti ffe nze munyagwa yalidde mu Besigye olukwe. What are you saying? Onsomese Besigye? My goodness. Na joininga Dr. Besigye mu 2000 Mr. Vice Chairman nja kusaba oyogeremu ne chairman w'ekibiina wali katono. Na joininga Dr. Besigye mu 2000 nga ndi mu UID. Dr. Besigye nga ali mu reform agenda. Ne muwagira ne nsigala mu DP. Ne batandika FDC sagiyingira bwe nava mu DP twatandika ekibiina kye bayita SDP kwe nawangulira ne wa meya. Naye natambula ne Besigye eggwanga lyonna muwoko tuwaka nali meya wa SDP nga Besigye wa FDC. Ne mmaliriza ne joining FDC. Ne batufubutula ne Besigye mu FDC dictator n'atufubutula ne mugamba wekitiibwa oleka tusale ku makuba amalala naye nga I and Besigye have a covenant of blood. Aboogera ebyo be baali bayita Besigye embega akolera Museveni akola ki naye kati tebava luzira kusaatuukirayo. Bangambye ndi mu kuyomba kyobola mbadde ngoba ono wano because otabulire bantu mazima abantu abamu b'osirika yalowooza ategeera nnyo gwakusinga okutegeera. Tulina okuvaayo bino tubibabuulire kubanga nammwe bannayuganda muli garibo babalimba mangu. Be bali ku Besigye gwe bayitanga mbega gwe baali bakubira ku CBS bamutte kati be beefuula walidde Besigye olukwe munyagala no toyinza kumbulira Dr. Besigye you don't ebyo bireke kubanga nyina fayiro zendiko naye mu kooti eziwera 5 nga bo mwali mukyakala nobiranga naye kenyini mutufu gamba yes these boys bakitambuza bulungi nnyo nako olwajjo ekibiina mpozi twali tukyali mu Peasant Party eya Station Mayanja ate n'omukulu wa Piraawo naye n'ayingirawo n'ekibiina kye Common Man's Party nabagamba wali wabulayo ekibiina kimu kati kyekyo kizibu nnyo okuddamu okulaba ekibiina ekirala ekizze waliwo nabagambira ensereko yajjira nembagamba ekyawulayo ebibiina 2 Station ajja nembagamba kati ebulayo kimu ffe tuli we are inside tuli munda tufuna information kuvira ddala ku source ebibiina ebyateekebwawo okulowooza nti oba oli awo bisobola okuwangula abamu ku mitima gy'abawagizi ba Kyagulanyi babeere nga bakendeeza ku buwagizi naye bonna bavuddeyo mubadde mulaba Munyagwa byabadde ajja ayogera from day one abadde nga akuba Bobi Wine akuba NUP akola atya finally atongoze ekibiina kye kibayita Common Man's Party
akabonero Piraawo era babaddewo nga bataano baabwe badde mu kibiina bataano gattako n'abamawulire ne batuula ku mmeeza emu ne bawala emu nga musala keeki ne babala emu bbiri nawali omu n'atwala omukono n'akuteeka mu Piraawo abadde ku lusaniya dange abasajja bano bamanyidde abantu naye bannayuganda era siru temulaba somebody najja on a serious note najja n'agamba kakati bassebo ne bannyabo omanye I'm so excited nerabiti simanyi na wagye ntadde speech yange. Can that happen? And can you take him serious? Era nerabidde speech yange bulabula nebira nojjanga toli ready toli prepared ng'ojjanga ogamba ogenda oli ready okulwanyisa gwe Kyagulanyi naye munyagwa ne ngamba this a joker oba Kyagulanyi nedda mbadde ngenda kwebuuza Kyagulanyi alogerawa naye ndina rasita gwendabye atutte ssente ku ddinisa olunaku lwajjo nga mulalu alinga mulalu naye njogera gye badde yogeramu nga talaga alinga ategeera naye bw'omulengere olabanga omulalu ne ngamba rasita ono ali biki namala n'avaayo n'ateekayo ssente wali eri ku NUP abadde avaayo ne certificate ye n'asanga Kyagulanyi n'amubongako kati mwawe Kyagulanyi abantu bano ndowooza buli ajja omukuba presenter benga abakozi bakwemala tukakubira eno ku lubalaza tukoba kawerekera Kyagulanyi alina gyalogera omusajja atuuse n'agamba mu butuufu supiiki simanyi wagyenjitadde oyo munyagwa abaddeyo akayombe ennyo ng'agamba we are going to crush these hooligans nenzijukira wakingambye aloga nenzijukira oli yalagamba alien skin jangu alien skin agamba kati ng'omubbi w'ebitaano nange omubbi w'ekasimu twegatte tubbe eryo teribaddewo galiko amala obusimu bwanika kati olwera ku kyeddogo eyo kyegiri omusajja akulaze nti akubidde awo omaze ebbanga lino ogamba ali tebalina structure simanya bikoze bitya gwe tolina na speech olupapula jasi oluwandikeko bwoti kati nenzijukira oli talina structure gwe tolina na speech oba onfuna kakati nenzijukira oli ate abaana banya okuteekako akagambo halo ajjayo akapapula mu nsawo bwati omutegedde omutegedde owala banya owala banya oteekako obugambo halo nono Kyagulanyi gyalogera bannaye dage ajja n'akapapula naye ne kamulemu okusoma onaye ezze talina speech ne bonna balwanyisa omusajja atalina structure talina structure naye yalina speech ate nno surprisingly after 2 years bonna tugenda babanja ekitebe buli balina otuwa ebitebe nsereko atuwa ekitebe wekiri ate nawulira naye yeegaana ekibiina bamuyita akyegattemu bwegasi si kike ekyekological party kati kitegeeza alinga abala akomewo yesimbewo mu kyakampala takisobola bwa pulezidenti eri ayagala yesimbewo ku kyakampala naye balenewe ffe tubaaniriza nze nakyagala nnyo kubanga tosobola kunenya muntu nti omuntu yafuze bubi amaka ge oba taata wange tamanyi kuddukanya maka nga tonnakola gago osooka n'okolako ku makaago n'otegeera nti ekiza taata wange yali addukanya bulungi amaka kubanga ddala obanga kitaawo yalema okuzimba e Kampala nga gwe kati olemeredda n'okuzimba te kitaawo we yazimba awo otegeera nti ebintu si byangu kati gwe wayiseewo osobola kutuuka ku nnyanja bintu bizibu nze nakyagala nnyo buli muntu abeereko n'ekibiina kye kati ate onooba ogamba ky'abantu bajja tunulira ebizibu byolina nalaba mawu DP emuvunzeeko egudde ate ali ku Kyagulanyi temukkirizibwa kusonda ssente kuva ddi nga pate pulezidenti wa DP afuuse poliisi n'omuntu wa bulijjo yatandise okunoonyereza balina kusonda ssente tolaba nti babeerawo obuzibu Kyagulanyi gyalogera omusawo tugenda mumukwata
Tubeera corporation yakwata musawo wa Kyagulanyi. Otherwise afudde abantu ebingiringiri. Ayayayayayay. Nze neewuunya abayimbi babaleese bakube Kyagulanyi. Gwe baleeta omuyimbi akube Kyagulanyi yagwa. Ne baleeta bannabyabufuzi gwe baleeta akube Kyagulanyi yagwa. Wateekwa okuba waliwo ekikyamu. Wateekwa okuba waliwo ekikyamu. Naye Kyagulanyi gyalogera omukyala Stesha Mayanja amaze n'agamba ebya pulezidenti abivudde tabiriimu ali ku bya MP Kampala weyita baddogo kibeki wakagulawo ekibiina kipya osuubira kiwa vibe n'okitirawo nga wakasimbula mbwa nze siri serious nnyo era bali bamubuuza agambye nti kakati nze mundaba nze size kulwanyisa President Bobi Wine kitegeeza akkiririzaawo nti Bobi Wine yaki ye president oba ntegeera kwegamba mwegendeze bigabe your first words ze musooka okwogera eri abantu nga mukyalina that village excitement ze zikube ekigo n'okukakkanira ddala. So musonyiwa okuwanvuya ebigambo bino bati kibadde kyetaagisa nga tulina okukiryalinga air naye nawe Secretary General bw'ojja ngenda kuwa kati nawe yogerayo ebigambo tobeera ku speech y'ekizungu. No bino bya bufuzi bino si bya kusoma tetuli mu kulecturinga makerere wano. Kakati njagala mbategeze nga bwe maliriza mbayite Secretary General. Twasuza hayira ke tugikole bwe tiba common men fena twenkanankana. Bw'otunuulira n'okulayira kwaffe tuze tukutabula temuli mu bitiibwa. Tusazeewo neera President yabasooka okwogera ayite Secretary General ate Secretary General ayite Chairman. Bwe tukikola bwe tutyo fe wano twenna twenkana. Tetulina mu bino bya kugaziwagaziwa kuvimba kola kino fena twenkana wano. Kati njagala okubategeeza Common Man's Party egenda kusimbawo abantu ku bifo byonna okutandikira kuba president. Neera njagala okubategeeza nawe weddira emirimu ebiri kubeera party president n'okubeera presidential flag bearer mu kalulu akaddako. Nze njagala okuba buli affe tuli ku muntu omu President Museveni. Bw'anaategeera amangu Allah n'amuyamba naga abasajja mwe sijja kusobola bintu byammwe mujye mukwate ekintu kyammwe kino weerandi good. Bw'ataategeere zijja kwabika emipiira. Ate mbasaba betutayise wano nga mmaliriza mutusonyiwe. Mpuliddeko abaveeka wempa abadde bayomba n'otatuyita no guno omukolo gwabadde mutono. Kubanga newe tuli mulaba wafunda. Naye mu nnaku nga 10 okuva kati tugenda kutongoza ekitebe kyaffe. Tujja kubayita mu bungi mubeewo. Mukulu wange akiikiridde olulyo olulangira omulangira Chwa ennyumba ya Nuhu Mbogo sebo tukwaniriza mukama wange. Neera Nambuya Esther Chebe n'abalala mwe nambalabye. Entire team eva mu RPP ngekulembeddwa John Mutasa Kafeero mbalabye. Afande Tugume sebo immediate for recognition. Kanso Tugume tusanyuse nnyo. Neera mbasaba nga sigenze wala kuddayo kulandaga. I'm going to take this singular honor. Mbeera ebeerayo bulungi nnyo. Olunaku olwajjo si wabaddeyo mpozi ate kooti ku musango gwa Kayanja, Pastor Kayanja. High Court ne bagaana media zonna okukola live bagise omusango gwa defamation trial involving Pastor Kayanja. Waliwo abaana abava ne bagamba nti yabatuusako yabasulika ennenge. Kaakati omusango ogwo kooti lwaki kooti zino zigaana nnyo ebintu bino okubeera live? Simanyi nampala gwe looya wano gwe tulinawo wano eno sooka otubulire lwaki temwagala misango gino gibeere live bwe gibanga mu butuufu bwakyo ng'emisango gye giri era ng'oli gwe balaba gwe bavunaana alinza okubakala alina ekitiibwa kya holdinga naye nga n'abamulumiriza weebali. Lwaki emisango gyo mugigaana okubeera live? Muba mukukusa ki? Kooti eteeka likkiriza okubeera nti basobola okugobamu bannamawulire ekyo ekisinga okuba ekikulu. Era omulamuzi awa ensonga lwaki aba tayagala mu bannamawulire. Emirundi egisinga kirina kubeera bwe mubeera nga mulimu agenda okuwa obujulizi nga yasabye aleme kubeera nga alabwa ku TV oba nga alabwa ab'amawulire, omulamuzi asobola omuwuliriza
bwebalaba nga mwana muto nga mwana muto otaweza myaka 16 kudda waggulu naye tebalina kubeera nga bamu exposing eri bantu zezo ensonga enkulu. Okay, kati ekyo nkitegedde. Kati nga mu musango guno ogw'ebisiyaga waliwo omuntu abadde atalina kulabibwa. Kisoboka okuba nga mwaba abalina okuba nga balumiriza oba saidi zonna okulumiriza pastor oba okuba nga badifendinga bali be bagamba nga kuyinza okuba nga kuliko ataweza myaka egyo bwe nsuubira kuba sinaba kubanga ntegeera baani abo abadde bali mu mugundi. Kati bayinza okuba olw'okuba nga ekikolwa eky'ebisiyaga kikolwa mu Uganda tetukikkiriza. Ekyo kimanyiddwa bulungi nnyo oba mu Africa ensi ezisinga tebakkiriza. Kati bwe waali badde nga gwe baasiyaga sirowooza nti waali badde oyagala ab'amawulire bakulage nti gundi eyo baamusiyaga. So basoboka okuba nga nabo bennyini bakoze eki nga bakisabye ekyo. Kati ndowooza y'ensonga yokka kwagala muntu abeere nga atambudde n'eddembe lye. Kati awo nkitegedde bulungi nnyo. Omusajja wa Katonda kyogedde kituufu. Naye enewe tuli ku Kwemala Radio. Mbadde ndaba kavidi akatambula omusajja musirikale wa UPDF abadde ashowing off zino ziwakadaala emundu ezo zenene ezitambulira ku president brigade ezo ezikuuma president omuyaye nga abamuteeramu akasepiki bwati katuulamu nawanika bwati amagulu naginyola bwati neŋamba erono yagudde ku baana ba sniper nakunogereyo ku wakadaala gy'oli eyo nga ye tonnamulaba wawaali oba nendaba abantu bonna nga basamaliridde neŋŋaba naye ebyobufuzi bya Africa olina kubeera ng'oddaawo kutiisa tisi wa Uganda wano ogega byakolaki igo wiyimulira anda yemola bwogambye naye kati eddembe lye olimugirako ki waddembe okwemoola olusasula n'okwekuba mukko ngaaliwo kali afande we are so excited and happy tokubemu ku masasi yandyekubye mukaawo n'akakasa oba ekola bulungi. naye neŋŋamba omusajja ono kyaliko takimanyi abaana babeereyo nga babaza balenewe nze kyemmanyi wano mu Uganda oli bw'abanga ayagala okuteekawo embeera naddala President Museveni abaana n'akola speech ezo ezitiisatiisa ajja ayambadde bulungi nnyo either jaketi ye ey'amagye oba combat ey'amagye awo abeera mukambwe ennyo nnyo 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 ezitiisa awo bayagala kutiisa nti nno mmwe kati temunnyingiramu nnyo kinene muleka mugenze wala. Naddala bw'abaana akola speech ng'asinzira mu bibuga Kampala wano nawa abeera mulala munnyo va ku biri byabeera nga yesimulira essaati eri eya white ng'ali eri mu byalo abakubirako kajjambo akyamako mu maka abuuze ku bantu naye tirabako mugenyi akyala mu maka g'abantu n'agaana okutuula nga nene bamukyazizza tayagala bamutuukeko omuzeeyi aba yeewala ki aba takyadde mu nkyala nnungi bannaye bantu mmwe ne kali kampangudde omukyalo yali yagambye omunkyaziza Yesu mu maka gange ng'abaana bonna bambadde yero naye yennyini ayambadde yero neŋŋamba bano babadde bategeke bategere nti president agenda yita wano oba bantu nze president nensanga abantu nga bambadde yero bonna nga mu maka gamu nsooka ne mbakwata ne mbasiba ne mbabuuza ani yabategeseewo mujje mu nzibe kubanga abantu abali ku mirimu gyabwe tosobola basanga bali awo bonna nti nze mba neekengeramu neŋŋamba bano bali mu kubala kajja kange temala ganziba otegedde banaye kasooka enzire ku story eri nagikoze nga ntandika ey'Olusinia omwana Kyagulanyi ono Katonda yamuwa buli kimu alina olumanyo abantu bangi nnyo abaali baagala kaadi ya NUP ekawempe nga mu baali bajagala mwe mwali ne Mutazindwa ku baali bajagala originally Mutazindwa ono yali mu FDC naye bakola PFF teyagenda na mu PFF alenga ne mu FDC nayo taliyo n'abeera awo wakati kati bwe yalaba nga bigendamu okufuna kaadi na biki n'abuukira ekigaali n'ajoyininga NUP naye nga ayagala kaadi
oba ontegeera kati Kyagulanyi n'alaba nga bigenda beeramu obuzibuzibu n'ateekawo debate abadibetinga ne balondako Nalukoola. Omusajja y'omu ono olunaku olwajjo yalabikidde omukuba yamyuka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekya Common Man's Party ekyamunyagwa. Otegedde kati yamyuka naye nga teginawera kuba Nalukoola tanaweza na myezi 6 mu parliament, teginawera na myezi, kitegeeza mu bbanga eritali yewala yakabeera mu bibiina nga 3 ng'ali awo, naye yali azze eno anyagululeyo kaadi amaladde eri bakola amanyanga ne munyagwawe. Bijirwa Moses Bijirwa ono Nampala yamutegeera ennyo, musajja w'e Busoga, yali mu FDC siwo, yali mu FDC, yaliko mu DP nadda mu FDC ne bagenda e Busoga. Ono si agamba nti batandika people power, yona agamba nti batandika people power, oba ontegedde. Yali akola ekibiina Eastern Revolutionary Party. Kati Bijirwa wetwogerera ye Ssaabawandiisi oba Secretary General wa Common Man's Party, akabonero kaabwe lusiniya lwa Piraawo, oba ontegedde. Tobabuuza bo be babawo obuwumbi ne babulya, bonna batagetinga 7.5 billion bonna ze batagetinga bakabalaze ekyokubiri ne baba beegasse ne bavuma Mwami Kyagulanyi oba omuntu yenna babawadde ssente balye bavume. So temwekanga nnyo wentegerere omwana ono alina olumanyo nnyo Kyagulanyi, kubanga abasajja buli musajja yenna gwe yasuula, buli musajja yenna gwe yakubamu ebituli, amazima gennyini ebituli byeyolekanga gyebiri. So mu mbeera eyo Kyagulanyi omuyingira omwetegekedde, naye olinza okumuyingira nga yamaze emyaka nga 2 nga yeetegeka, kuba Kyagulanyi teyakatandika okuyimba ennyimba eza struggle, yabitandika ddeeri, ebibuzo bingi, yansa ntono, simanya biki, najja byonna ng'abiyimba awo wonna ng'ali mu kwetegeka. Kati olinza okumuyingira ono omwana but anyway katulinde ono Bijirwa eyatandika people power, kitegeeza asobola okumakinga CMP ey'omutawaana n'okusinga NUP, aba ntegedde. Mutazindwa alina experience nene nnyo, ono tawangulangako mu Kawempe, ebbanga lyesiimbiddemu mu Kawempe omwo tawangulangako, yeeyise sweet cake, yeeyise byani, tawangulangako kalulu konna mu Kawempe North. N'atuuka n'okuvaamu n'azimba e Kawanda, naye era si tasobola kugenda yeesimba Nansana mu Kawanda mwali, era adduka n'akomawo muno mu Kawempe North. Kitegeeza abantu bamutegeera ne bagamba ono bw'atyo bw'ali. Ate mwandibadde mwebuuza ku bantu ddala bakyali banooza naye ddala abantu lwaki tebampa kalulu. Naga abantu tebakuwa kalulu because tebakwagala, ondi because tolina maanyi naye tebakwagala. Omanyi byanjawulo, waliwo omuntu ng'alina amaanyi naye nga tebamwagala, nabeerawo n'oli nga bamwagala naye nga talina maanyi. Byanjawulo, oba ontegedde. Kwemala Radio Diaspora Hit Online Station Program Music Box lunaku lwa kusatu temuvaawo. Tuli ku Kwemala Radio Diaspora Hit Online Station Program Music Box lunaku lwa kusatu, tutambulira ddala bulungi nnyo embeera eri etya Facebook, X, Instagram, Blue Sky, egyo mikutu gyaffe mpozi ate kosobola okubeera nga mwana otunoonyeza era ng'otukubiriza rather nga otugira ne tubeera nga ate ekintu kikwasaganya bulungi nnyo. Olunaku olwajjo omusajja wa myaka 35 ate mpozi ono abeera Kodi Kampala bamulimandinze kino bakoze kitya. Can somebody be remanded for 15 years? Ndoza bamugalidde myaka 15 musango wa defilement, myaka 15 musango wa defilement. Kati wano
wano bwaba myaka 15 gye myaka 7 8 nga wala kiro na misana kisinzira omulamuzi ayogedde atya. Ekitegeeza nno bw'otaddeyo ne weewa n'ogamba after all babala kiro na misana omuyaya akuyiwako emyaka 10 awo nga bagenda gyonna gibala ng'ogenda okuba nga naye yennyini yagukusalira yafadda nga yafadda. But anyway, abakazi bangi abeetuuse, abasajja muve ku baana abatanneetuuka. Abasajja omwana yenna kabeere ng'alina omubiri gukufaanana gutya kasita abeera ng'ayambala uniform ate oyo aba wa bulabe nnyo, mwewale bw'aba ng'akyayambala uniform. Omwana yenna bw'aba ng'akyava ewa bazadde be nga kugamba nti kati maama ajja kukola bwati, mwesonyiwe. Muyingire abawala bano banyingidde buzigo bwange, bano bansulamu ositeera abo bali okke, kuba babeera bakuliriddemu abo bampangisiza obuzigo. Naye omwana ng'akyava ewaka w'omuzadde we ng'akyayambala uniform, mulimu abasajja bemmanyi nga mulumba obwana obwo bukyali mu secondary obwo ne kajja nekakulimamu above 18 enererere kasita abeera ng'akyagendako olwataano lwa muzadde we ajja kukugirayo ne birth certificates ojja ziwulira. Ebyo bagamba mbu omwana kasita akkiriza ebyo bikola South Africa, nawulira South Africa mbu omwana kasita mubeera nga mukkaanyiza. Wano e Uganda tebikola, bagenda kusiba ataweza 18 taba na consent. So kati mu mbeera eyo sajja watu myaka 15 gibeera mingi. Kati wano anabe bamusibye nga ali kwa 35 wali anavayo nga alina emyaka 5. Uno omusajja naye ku rimandi amazeeyo bbanga ki? Ndowooza ensonga ki bamusalidde emyaka 15. Ayinza oba aludde ku rimandi. Aludde ku rimandi. Era inagenda myaka nga 5 ayinza omusiba obulamu bwe bwonna. So kati tulina bazeeyi bannaffe ku kantu akataweza na kiro ate nekyewuunyisa teyakimala nako ekikolwa ekyo na ddakiika zisukka 5 kubajjukira ebintu ebyo bya defilement obeera opapapapa okola bitya oluusi owebbirira oba owedde. Kati ebintu ebyo akantu kotaweza ddakiika 5 tekaweza kiro ufaaki baana bali ku street babadi black weebali ng'otemesa ojja meka 5 tugende ng'osooka okuba bw'omala okuba ng'odde ku jangu noyo yennyini gw'osobola n'okugamba olinayo munno gw'omanyi nti nnina ng'akuleetera mundeeba wali mundeeba oteekayo wali kalero wali bagita big brother osobola okuba mwalibwe mulamba genda ku 5 big brother nalina ne branch ku 5 ekawempe amanyi okuwonya abantu amakomera abateerawo big brother ne happy boys olumba baana muteesa mwogera naye olumba kaana kato eyoyo kiringa muntu alumba ensolo ensanyusizaawa ebigula ddi nnyumirwe tebabeera baloge ntwe gyabwe gibeera gikola bulungi nnyo. Anti-corruption unity of high court olunaku lwajjo yasindise empozi ate former chairperson wa Rakai district service commissioner bamuyise Mpuuga David bamusibye emyaka 5 mu kkomera. Mpuuga Mpuuga David bamuwadde bamugambye either bamusibye emyaka 5 oba wa fine ya bukadde 7 mu emitwalo 2. Ono nno ng'avunaanibwa musango extorting and demanding bribe from job application in the district. Bano abadde bagendangayo munange nsaba mulimu ebiki ebyo nga basolooza okuwa omulimu nga wasooka gusasulira ng'akola ki ng'asooka akusoloozaao. Kati nno nze bannange mbagamba bintu ku kikwatagana n'enguzi abantu amu basibe busibi teetaaga kujjako nti omuwa fine omwesa fine ezo fine sente of course aba agenda zisasula. Kati oba tolina kyokyusizza azisasula n'addamu n'abasolooza butaawa agamba nonula sente zange ze nateekayo. Ne wano bw'omusiba avaayo nga alaba
obulamu bugenze myaka gyamaze mukomera myaka 5 bingi ebiddiridde business ze zifudde adukesha nagamba yes kitufu mboneredde naye mwesa fine walogo batwala mukomera ku bigambo ebikwatagana n'enguzi nga tasobola kubeera nga ye afuna wajja sente ze bamusalidde nga fine tekisoboka si bwe kiri kale febe tubaayo nga tubibawa nga mmala mugamba abaana bange nefe tubawa mawulire namugategeera bannaye Brian White ye yaddawa ali nange mbukira kuno nakuli yali akomyo ne uli wakoma bwati najje omutengo abeera wa mawulire amapya agajja ngaddayo yajjaawo ayombyawo muziye mawulire gwe weerese ku mawulire atogaba kujje ku mawulire ne buli wabeeranga ajjayo ng'ekibiina kipya kibalukawo buli wabeeranga ajjayo nga bano batandika okusonda ssente egguliri nga lifiiraawo mubale amawulire abasooka okubeera nga bannanyini red eyasooka aba UPC nabo mpozi ate batandise okubeera nga bagenda abaguddewo ofisi zaabwe bulungi nnyo ku kitebe kyabwe ate mpozi babeere nga bakkiriza abaagala okwesimba ku kaada eya UPC okubeera nga bajjayo empapula balage nti nze njagala kwesimbawo wano njagala kwesimbawo wano eno mpozi ebibiina bibiri ebyambala red bye byokka ebiina ebitebe ebizimbe mu ggwanga UPC ne NUP bano bakalanirako ku kala ya UPC ya red bano bagamba nti afe kala zaffe tukozesa kala 3 white red and navy blue bwe batyo bali ne bakivaamu kati omukyala wano Betty omukyala mpozi ate mubaka mu parliament Betty Among ono nga yalikokko yakulirako ku bwa leader of opposition ebiseera ebyo opposition ebiseera biri eri ono naye ajjeyo empapula ze ayagala kukwatira kibiina kya NUP kya UPC manya kubaka obukyala obwa Oyam South ayagala kubeera nga ye mbaka akiikirira Oyam South mu kulonda ayagala kukiikirira kibuga kya Lila eri abadde ali mu Oyam nga constituency kati ayagala kukiikirira ekibuga kya Lila ng'omubaka omukyala mu kulonda kwa 2026 lwaki tosigadde gy'obadde mpozi ng'ogamba yo baakukooye kubanga kino ekibuga kya Lila ndabanga ekinene okuggyako ng'ogamba nti oba oli awo baakuwadde ojja okangemu bukanzi okkirize bakusinge kuba kikiriza obagaana ebibuga ebyo ebiri ebweruweru wa Kampala eyo NRM ekyalina enkizo nnene nnyo ebbira y'akalulu sijagamba nti oba okuwangulira y'akalulu naye okubbira y'akalulu bakyalina enkizo nnene nnyo ate eboli awo ebibiina ebirala bye bitalina nti money power y'ebibiina ebirala ebeera ntono nnyo money power ey'ebibiina ebirala ntono nnyo so kati omukyala Betty katukusabire ni UPC buli bafulumizamu ne bagamba era UPC yafumbirwa NRM simanya bikoze bitya bulabula n'ebirala byonna kofe kale let us wait you see now we are here Kwemara Radio Diaspora Hit online session Facebook X Twitter ate in Instagram gatako ne Blue Sky programs tuzirina kakana ekyombo ky'omukwano tuwaine vibes City Talk nenera nnyo tuba tukyazikuwa bulungi nnyo wano ng'ozigoberera ate era ng'otambulira ddala bulungi nnyo ebintu nga bitambula naye kenyini gy'obeera n'ogamba yes NRM Electoral Commission Chairperson Tango Doi and Secretary General Richard Todong by inspecting some of the electoral materials ezigenda okozesebwa mu kulonda oba mu kalulu ka primary aka NRM ku lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 17 kati mugenda kiwulira kali eri bye mbadde muwulira nga bassekikubo beekube eŋŋumi bakola batya babadde bajjayo bujja mpapula kulaga nti nze ngenda kwesimbawo kati wano ogenda owulirira eŋŋumi ddala eri kakuusi ani ajja ku bwa independent ani gwe bawadde kaadi ku lwokuna luno lwe batandika oba lwe balonda kati wogenda okuwulira eŋŋumi ng'evuga ogenda naye sajja kano katanga oddoyi kano ate okuba kalina security ennene nnyo kubanga baaba abasajja bakwasaganya abasajja banene ate ateeka okubaawo waali
bo yakunyula ekinyama ekinene ekisava mulimu bali eri mwana nze mpisaamu tunaalaba tujja binnyonnyolera eyo mpisaamu gundi mugjeemu katukkiriza oba gaana ono omusajja abeerawo n'agamba nina okubeera nga atlist nkuŋŋaanyayo biliyoni zange nga 10 emyaka 5 ne bwe giggwako ng'ali awo atudde butuuzi sente abaazifunye kuba abaana baleeta 5 abaana baleeta 3 abaana baleeta 6 kisinzira oli obuzito bwe ngamba mbisala nze mbiraba munda nfuna info abali ku secretariat ya NRM babateeka ku musaala ogwenkana MP era babasasulira ddala nga ba MP miliyoni oba 3 mu meka bwe batyo so that tebeesimbawo mu bifo kyo olaba abo ku secretariat tewali avuddeyo kwesimbawo kuba olwedda aba MP kati anti kyenngamba oli bw'abeera nga ayagala kwesimbawo ku kati yagala kwesimbawo ku constituency emu nezannero zisobola kuleeta jiguli yange nemugamba kamba nero mugyeemu tabasolooza sajja abo bazibu bonna aleeta negwe baagala okuvuganyi mpozi okumwebaza kubanga ekituufu kiri nti abeNRM abeesimbawo mu kamyufu ka KNRM bonna baba b'amaanyi si bino ebya opposition nti omu talina omulala w'abantu maanyi g'abantu bano amaanyi gaabwe ga nsawo naye okkiriziganya nange nti waliwo aleeta ekisawo n'akituuza waleeta nga odoina tanamukunyeega n'asina na buzinyi anti era asobola n'obutaleeta kisawo n'aleeta ekirala ekibeera mu kisawo n'agamba I want to be declared now gwe tomanyi nti waliwo abalina ekirala ekiba mu kisawo nga tagenda aleeta kisawo aleeta ekiba mu kisawo n'agamba declare me now oluusi kiba ku mugongo akirala kisawo n'agamba I want to be like that one alaito ya Uganda bino asajja balina eddembe bano tebalina kye bagambako tebalina nnaku yonna kati otangaalira bannaku ki talina nnaku gyagenda kulaba kubanga ne bwebanga gavumenti ekyuse tebalina kye bagenda mwakyuzinga talina kintu kya gavumenti mpozi nenga ki kyakozesezza okimanyi nti yesu ategitinga bulungi nnyo nti minisita basobola okukunenya nti wakozesa bubi ssente za ministry netanga odoyogera munonyaki yawona sebo balina gye bamutwalanga entyaji werabidde nga ali emakerere baali bavumbuli baba yawonayo obuwunyi yagamba mponye obwavu but anyway ebintu ebito bwe biri abeNRM ku lwokuna luno bagenda kubeera nga batandika okubeera mpozi nga balonda okulonda kwabwe buli omu otegeere nti kakati nze omugundi bwe bawadde kaadi ajje NUP nayo kinaatera okubeera nga kikola bwe kityo balonde tulina okulindanga ebibiina byonna biroozi okulanga beyala baabi ndigwe tumenda ddaka kutuula eitho dda waka oba ojjanga independent tusudde kati tugenda bibawa NUP egenda kubeera last party tudikireya abagenda okwesimbawo ku kaadi yaabwe lwaki mbu okusinziira ku musasi waffe obuzibu lwaki tosobola kikola lunaku lumu nga lwe lusigaddeyo bantu abo balina okunoonya emikono gye balina okutwalayo sebo ne baimpizi baba n'emikono babeera n'emikono 10 baba n'emikono ne bakansala sebo baba n'emikono yesu okoleka sesha babuntumye emikono emeka buli omwana onye emikono gyabe ekyo bwa party president tebaba na mikono buli omu abe n'emikono gye wagitereka faka kodo tukawo buli gwe noonya mikono gyo bwe bagamba nti obunye kaadi ng'ogirina kiba ate kimalamu amaanyi okufuna kaadi ne tuzuula nti tolina mikono tozogikujjako tekitutaagala kugamba nti emitigana nabosa oli agende mu DF tekigenda kuwaawo mudinoko lwaki era example soosooyo yemunywanyiwe nsobola okuweeyo okubiri ekyo kibako etandikwa busiro ndituwadde kidomoole tokitegeera oli ataleme kudduka kudda eri abalina kudda eri awagira ekidomoole
I was saying olunaku olwajjo Kyagulanyi yagenze ku Law Society, bakya Uganda Law Society, Uganda Law Society babadde bategeseeyo mpozi ate ogwandibadde ng'omukolo naye ng'ate yabadde omwogezi omukulu under the theme lawyers are agents of social justice through upholding human rights and electoral integrity. Yabadde omwogezi omukulu olunaku olwajjo era yayogedde bulungi nnyo okusinziira ku bannansi nga bagamba bakkiriziganya nakira bakkiriziganya wamu nange nze nali simanyi nti Zedriga naye lawyer bannaye by the way. Nuupu kyekibiina ekisinga okubeera ne balooya nalaye Zedriga nga yambadde bulungi nnyo ebyo ebintu by'abalooya kano kabeera kabalamuzi kabalooya waliwo kana kabibu akajja wano eno bwe kati nga keeyawulamu bwe kati amatabi yoyo era nalabye nga NUP eri strategic bulungi nnyo bannaye nno abantu bayagala dde enkyukakyuka kuba bw'olaba emyaka gy'omukyalo oyo wandibadde ogamba nti oba kale alimu NRM naye yasalawo ateeke wali eri ebirala kangende nekino ekyo nno kibeera kyanjawulo ssebo. Abantu bano basasula ba deputy presidents mu regions naye bali abala bajono secretary bo basasulwa kitegeeza ne bano bafina akasente ke bafuna tukwate banatambuza batya emirimu gy'ekibiina mu region kuba nalaba babawa n'emmotoka ze batambuliramu za kibiina anti basobolozi bawe ezitambuza ekibiina naye atilisi ate anaali akya naye mwagala be sente z'ekibiina mugamba ofiisa alikola puti tekisoboka tekisoboka but omukolo speech y'omukulu nagyagadde nnyo era waliwo n'abamubuuzizzaako ku kibuuzo ky'okugamba nti yagamba mu mwezi gumu ajja kubeera nga ajjeeko dictator Museveni n'abaddamu n'ekibuuzo n'agamba nti sibagambako nti nja kuba wabula nagamba singa tukola ekyetaagisa mu mwezi gumu abaavuddeko. Kati tulinze a few moments later ekigambo ekituufu yayogera ki bwe tuba obanja kuba bwe tuba ajja yategeeza bannayuganda wano abajja kwewoza akagamba nti mwagaana okunkwatirako nze nali redde ne mu mwagaana okujja okukola ki okunkwatirako waliwo byana byenda babibeera ku social media biragamba mwebe NUP mutulekanira mwalemu okujjako Museveni era ne mugamba gwe tomanyi asula agende nakasero omujjeko gende nakasero omujjeko gwe tomanyi gyasula ningamba nti ate wamma abantu balekerawo okubanyanga Bobi Wine wagamba kujjako Museveni tosobodde mujjako golaki togera n'omujjako musajja omulabe yekalakasa ne wakadaala weetolola bwati mu bantu bwati satiza watudde mu kapotike agira ensonga giveneko giviireko ddala. Tuli ku Kwemara Radio Diaspora Hit Online Station Program Music Box olunaku lugenda kubeera mpozi ate lwakusatula lwaleero era nga mpozi tugamba ffe wonna wooli we tuligenda ofollowinge ku mikutu egyo gyonna gye nkugambye olaikinge ate mpozi obere olunaku lwokuna UBC egenda kubeera nga ekavaringa bakiyise 360 degrees live coverage of NRM party primaries for members of parliament. Okusunsulamu abagenda okwesimbawo ku bubaka bwa parliament kitebe wali eri ku kitebe kya NRM UBC gamba egenda kubeera nga ate mwana tu ebikavaringa live buterevu nnyo ekintu kyeyongera okubeera nga kitambulira ddala awo nno nkyagaddeko nkyagadde nze bana balina bakiseke balina ati wakalaba akayumba kano blaza kano okasobola ako okasobola wano otuula n'onywa kashisha waggulu awo sigenda kubeera mpozi nga ate nsukkawo wano eno mbaagaliza birungi byereere bye munjagaliza bye mbaagaliza mubeere bulungi musule bulungi mweraba.